poloti ezibadde Nkoko Njeru era eno nga batadde ne estate empya gye batuumye Nkoko Njeru Mega City Estate ezibadde ku bukadde 12 bazitadde ku bukadde 10 n'ebitundu by'eggwanga ebirala ebyenjawulo. Banafa ba 3 ways bajja kuba bakuwa ekyo kyowulira kiweetaaga. Bakuire ku simu eri 0752 722 17 FM byayo 63 okumanya ebisingawo. Alex yamaze okuba nga atuuka era ensonga nyingi ze tugenda okutunuulira Waiswa wotuukidde. Yes, abantu bwedda bakwesunga. Yes. Era kye bakoze ekyenjawulo bampadde ebibuuzo byabwe. Yes, bwedda mbiwandiika mbagambye oyagala Waiswa mukubuuliza eki mbiwandiise wano sooka obuuze ku bantu byogenda okutandikirako. Waalaikum salaam wa rahmatullah. Ontute mu question and answer. My God. Naye fetwewayo kuweereza abantu ate tulimiriddewo ku nsigo y'abantu tutandike kibuuzo ekisooka kibadde. Era ndowooza tumala kumulungula bino ebibuuzo tulyoke tugende mu okweteekerateekera esswala ya Isha. Ekibuuzo ekisooka waliwo abuuzizza nti tuwulira mbwe bya Namayanja byawedde kati Ssenyonyi yaddako Waiswa atubuulire kiri kitya? Namayanja yani bwe batu bakimbuuza Francis Namayanja ndoze bye Masaka. Honorable Ssenyonyi si ye muntu omwangu. Kituufu buli tiimu yonna yandyagadde okuba nga asambira mu yo. Naye decision y'okujja kununula Uganda yagijja from a comfortable position. Ye Namayanja abadde ki? Talina tabu. Abantu kyenkugamba nti ebayo tiimu nga bw'ogijjamu omusambi owulira nga naawe oguze eki ate kano akantu kanyumidde ontegedde. Kakati NUP buli omu kasita ne waba akwanyeyo omukazi abanga awangudde ekikopo kubanga ge maanyi g'abantu. Kakati kyova olaba nti abantu kibawaawaza amatu owa NUP bw'aserera n'agwa ekigwo oba bw'akola ensobi ey'okubanga teyeetegereza nsonga nga bw'alina kuzeetegereza. Nabwe kityo Abannayuganda njagala okubakakasa nti mukama wange Joel Ssenyonyi y'omu ku mpagi ze muba mumanya nti zitunulira nnyo eggwanga lino nga nammwe mulitunulira. Ye muntu alina obwesigwe bammwe era ye muntu atayinza kubaswaza, ye muntu ateekwenyakwenya, ye muntu gwe mmanyi mu bulamu bwange gotayinza kudiscussinga bintu byanguzi mu maaso ge. Mu kakiiko kano akakosase afunye okugezesebwa kungi nnyo nga omukulembeze wa Kosase. Bonna Abannayuganda munajjukira nti akakiiko ka Kosase ke kamu ku bukiiko obutera okuba n'emirimu emiyitirivu. Naye kati batondawo n'obukiiko bwa select committees. Emirimu egyandibadde gikolebwa Honorable Joel Ssenyonyi beesanga bagiwambye mu nkola eyo kubanga mafia yakolembera parliament. Joel Ssenyonyi gyali akakalabya emirimu gye ate agikakalabya kinawayira. Naye nga tumanyi nti ye musambi tiimu yonna gwe yandyagadde okwegwanyiza. Nga bwe weegwanyiza Joel, we weegwanyiza Waiswa, we weegwanyiza Kyagulanyi. Naye ate mwanattu eno mu lwatu ate ne batuvuma ne batu blackmailinga. So tuli sure nti Joel Ssenyonyi aina enough orientation of the ideological discourse of the National Inter-Platform in liberating this country, without doubt. Okay, ekyo ekibuuzo Waiswa amaze okukimulungula. Omulala akubuuzizza Waiswa babaka bammwe bameka abaka bavaako nga begatta ku muhoozi? Abaka pronouncing nti basobola abalowooza nti bajja tambula ne muhoozi bali babiri. Honorable Kagabo kati ne Honorable Jimerwanga bali babiri. Okay. Ekibuuzo omulala akubuuzizza Waiswa tubuulire Kyagulanyi anaayitadde ababaka bano n'ayogeramuuko nabo ng'ababaka ba NUP. Ababaka boogeraganya ne president entakira n'olunaku oluyise ate yasinkanya ababaka abava abakabondo ak'abakyala mwene ebifaananyi mwabirabye. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu alina open line eri ababaka ba parliament kubanga mu constitution
ya Uganda, first of all, tulina 57 members of parliament. Naye bwe tuba tulina 57 members of parliament, ate abamu they are shadow ministers. Kitegeeza nti they are susceptible okubanga babeera filled in n'ensonga ezimu ez'enjawulo. So ali in extreme tandem. Era saagala abantu balowooze nti ababaka ba parliament bano ababiri abaseeredde bakyambaza ababaka ba parliament bonna. Si bwe kiri. Twagala okusigala nga tukakasa Bannayuganda nti ekibuzo ekyo ndooza kankikomyawo kubanga simanyi byoteeseteese ekibuzo kye bameka. Bino ebibuzo njagala obiyite mu bufunze. Ekibuzo ekirala agambye, waliwo n'agambye Kayongo mbuuliza Waiswa ababaka abagenze wa Muhoozi mugenda bakola ki? National Unity Platform is a democratic platform and gwe musingi gwe tugezaako okusimba ogwa Uganda. Ffe tetukayanya muntu atandise kulaba bintu kifuula nnenge naye tumugamba nti tobirabira mu kala zaffe, tobirabira mu kutyobola kitiibwa kyaffe, ate jjukira omusingi gwe wagirako kubanga munnange nange wano nga bondaba ngera bompulira ndi ku musingi gw'amaanyi g'abantu era kiri abantu okera ku makyenkya ne bagamba sikyasaanidde ku representing nsonga zaabwe oba nyinza okuba sizinnyonnyola nga bwe bandiyita kukola ki kuzinnyonnyola. So ffenna tuli basigire tuli beewole ba buyinza bw'amaanyi g'abantu, and for us that is the ideological orientation we have as the National Unity Platform. So ababaka balina constant meetings with the president, balina an open line, ayogera nabentakira, and these are leaders that have been oriented with our ideological discourse. Njagala omanye nti bwe twali tutandika okukkiriza ababaka ba parliament waliwo okusuka omuguwa okw'amaanyi oba ababaka ba parliament balayira oba tebalayira. Naye bwe tutuula mu nkiiko ez'enjawulo, ba opinion leader, ba elders ab'enjawulo ne batu advising nti kyali kirungi ate okugezesa ku government okupushinga from within the parliamentary front as a fighting political tool kubanga twali tumaze okufuuka ekibiina eky'ebyobufuzi ekitambulira ku constitution ya Uganda era ekirambikibwa butya bwe kirina okutambuzibwa kubanga tuli supervised by the electoral commission wakati mu kuwakanya fairness eya electoral commission. Nabwe kityo mu kutambuza frontier eyo ne tukkaanya biki ebirina okukolebwa omubaka wa parliament oba omukulembeze yenna ku mutendera gonna. First of all, okubeerawo kw'abakulembeze ba National Unity Platform ku mitendera gyonna okuba nti bakozesa platform eyo kye basobodde okukola okuweereza n'okuyimirira n'amaanyi g'abantu, because that is where we are accountable for. Tugezaako okugyawo ensonga y'okubeera n'obwannakyemalira, ti ensonga buli nsonga gy'owulira okugulawo toyireti, okugulawo eddwaliro, okugulawo essomero, okugulawo ekintu byonna biri vested mu muntu omu nakyemalira. Twagala tubeere ne true devolution of power. So ababaka baffe era aba parliament bali empowered, extremely empowered okutambuza emirimu egy'okusavinga eggwanga lino naye nga banyigiriza nakyemalira kubanga baalayira. Buli mbaka wa NUP yalayira obutayambako, obuteesembereza, obuteerinaanya, obuteenyigira mu kintu kyonna kiwangazaawo nakyemalira wadde olunaku n'olumu. So oli tajja ne yeewuguusa nti abadde talungamiziddwa bulungi, balungamizibwa bulungi. Ate omukulembeze waffe byayogera emisana, byayogera ekiro, byayogera mu kamera, byabagamba ne mu private. That is the foundation of our leader. Mbuuliza Waiswa, lwaki mu opposition afuna ssente nga bagamba baamuguze? Ngani? Kibuuzo. Sente abazifuna nga bazifunye mu mikono emituufu era abantu tubajajinga lwa bikolwa byabwe, ebikolwa by'omuntu. Era abantu abasinga betulabye nga sente zibabutukiddwa mu kamwa omaliriza obalabye nga batandise okwekola obusolosolo. Tembalaba kyemugamba nti betugeddeko bonna mumaze nga temubalabye bonna, temubalaba bye babakola. Ono agambye Waiswa mutugambire tebegeza ne beetaba mu kulonda nga omusajja ono ateekateeka okulonda yakyaliko. Alonda, yes, omusajja ono alonda abateekateeka okulonda nga yakyaliko.
ekirowoozo kirungi era nakyo kyetaaga okubaganyizibwako ebirowoozo naye ate si kyekyenkomeredde eyinza okuba position yange position y'abalala naye ate nga mu nkola ya demokulasiya tusobola naye ate kyenjagala abantu bamanye General Museveni si yenanyini kulonda okulonda kwa Uganda okulonda kwaki kwa Uganda kakati tasobola tugoba mu bya Uganda ffe twajja kununula Uganda so tasobola tugoba mu bya Uganda ffe tulina mugoba mu bitegeka naye byo tasobola bitugobamu. He cannot have the power to outcompete us kati twamuwangula yabitegeka ne tukola ki ne tumuwangula. So it is now tulina kukiringa his tasobola tugoba mu kye twamuwanguliramu kubanga ne buno obusolosolo bonna bwe bakola kati bagezaako kwetegeka nti mu 2026 ekisooka bagenda eno tunagendayo. Wasigaddewo ebibuuzo bibiri byokka ku bibuuzo ebibuuziddwa abantu katumale okweteekerateekera esswala ya Isha then bwe tukomawo nabyo tubimulungule ate tuyingire munda mu programu yaffe Namwatulira. Eno ye Ayatul Kursi ng'ekutuuzibwako abafamire ya Muhammad Kikozi esangibwa